tumwebaze olw'okutukuuma yonna gy'atuyisa wakati mu kusoomooza okw'enjawulo ng'abo abatulindiridde tebeetaaga na kumanya ki kye tuyitamu naye ng'ate bo batulindiridde naye byonna by'atuyisaamu tukkiriza nti kwe kugezesebwa kw'olugendo lwaffe bye bye tuteekwa okulaba tuyigiremu aye tusobole okutwala ensi mu maaso. Tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi abalala nga bakaaba. Si ggwe asinga mu nsi muno, si ggwe ow'enjawulo ennyo. Toli wa kitiibwa nnyo nnyo nnyo, toli wa njawulo nnyo, toli mugezi nnyo, naye gwe olina omukisa kaakano gw'oli mu ssanyu. Kale weebaze Mukama Katonda wo akusobozesezza wakati mu kusoomooza okungi ng'ensi ye tawaana n'ate gwe n'akuweramu omukisa. Tusaasira nnyo bannaffe ababeera ku puroguramu eno naye nga muyita mu kusoomooza okw'enjawulo, nammwe abatabeerako naye nga muyita mu kusoomooza okw'enjawulo, okufiirwa, okufiirizibwa, endwadde, obuyinike n'ebintu ebirala bingi. Tumanyi nti oyo yatonda eggulu n'ensi yaliwo mu ntandikwa, aliwo kaakanira alibaawo emirembe n'emirembe, yenna nnyini nsi. Kyetuva tugamba nti newankubadde nga ntambula mu kiwonvu ekyesisikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ye ali nange. Biseera bibeera bizibu naye ate tuteekwa okubiyitamu. Ekyo kye kyatuteekebwako okuviira ddala ku ntandikwa nti omukyalo okulaba ku mwana ateekwa okuyitako mu bulumi, ateekwa okuyitako mu kusoomooza okw'enjawulo. Mutusaasire. Olumu embeera tebeera nnyangu naye era atusobozesa ne tutuuka. Olunaku lwa jjo 89 twagambye nti waliwo ebiseera n'obudde. Otambulira mu biseera byo oba oli mu budde bwo. Enno kyatawaanyizza bangi abamu, naye ne kimpa essanyu nti abantu bwabaddewo okwefumiitiriza n'okwebuuza ku nkozesa y'ebigambo. Olwaleero enzingu ziweredde ddala 12 mu zzooba erya Mukutula Nsanja, mu ddaaza erya Mukama waffe 2:22. Olunaku lwa Kikozi John lwa Wamunyi lwe lw'omukaaga lwa Wamunyi. Program manya ky'olimanya omulimu gwo, nange Simon Ssenkaayi. Oli mu biseera byo oba oli mu budde bwo. Olumu tukola ebintu nga si bwe budde bwaffe, nga twalibadde tusigalayo mu biseera byaffe. Jjo twagambye nti waliwo ebigambo bibiri, obwetaavu n'obwagazi. Need and want. Need ne want. Obwetaavu n'obwagazi. Obwetaavu oba toyina kyakubukolera, oteekwa okulya emmere, weetaaga okulya emmere, weetaaga okubaako w'osula, weetaaga okwejjanjaba. Naye ffenna twagala obulamu obulungi, twagala ekisingawo ku ekyo kye tulina, twagala ebinene ebisukkulumu ebisinga ku ebyo ebiriwo kaakano. Ne twebuuza ebibuuzo nti kino kye ŋŋenda okukola kaakano nkyagala oba nkyetaaga. Buli lw'omanya enjawulo eri wakati w'ebyo ebintu ebibiri osobola okuyiga era ne weebuuza nti bino bye biseera byange oba bwe budde bwange. Twabagamba emabegako nti ebiseera tebiyita. Gwe nange ffe tuyita mu biseera. Ebiseera tebiyita. Bino ebiseera byakubaawo n'emyaka 10 okuva kaakano oba 2, ebiseera byakubaawo. Obudde mwokoledde ekintu bwe busalawo oba bubwo, bwebwo oba si bwebwo.
kakati ne tugamba nti oteekwa okwebuuza kino ky'ogenda okukola ku makya ga leero mu lwaleero oba kyewatandiseeko mu dimansi eno dimansi ey'okubiri mu zooba lino kyewatandiseeko mu dimansi eno okikoledde mu biseera byo oba mu budde bwo. Buli lw'okola ekintu nga toli mu budde bwo ng'owaliriziddwa obudde bw'abalala kubanga walabye John ono alina kye yakoze, naawe n'odduka okikole nga weerabidde nti John ali mu budde bwe ate ggwe okyali mu biseera byo. Ekitegeeza nti ogenda kwenyigiriza okole ky'oyagala so nga tokyetaaga. Era wenjagala twawulire ebyo. Okugula ettaka w'olibeera tekiriiko budde. Obudde bwonna osobola okulifuna, newankubadde twagambye nti bw'ofuna ekintu ne kitandika okukunyigiriza era ne kikuzitoowerera, kitegeeza nti tewakikolera mu budde butuufu. Newankubadde wali mu biseera byo naye tewakikolera mu budde butuufu. Oyinza okuba wasikirizibwa ebikwetoolodde n'abakwetoolodde ne bakuwaliriza okweyisa mu nneeyiseemu, osobole okukola ekyo ky'okola. Naye ate okugula ettaka tekiriiko budde, kubanga okukola ekintu ng'ettaka, okufuna ekintu ng'ettaka kyo kya muwendo, nti n'olwaleero newankubadde obusobozi tonnabufuna, tonnayingira budde bwo oba budde bw'ekyo, osobola okulifuna lya muwendo ne likunyigiriza nnyo. Naye twagambye buli lw'okolera ekintu mu budde obutali bubwo onyigirizibwa nnyo ekisusse, newankubadde ebirungi byonna binyigiriza, naye ate ggwe obulumi busukkawo. Tebukoma mu kusukkawo, wabula onyigiriza bye weetaaga osobole okubeezaawo by'oyagala. Oli ku yunivasite, oli ku ssettendekero, oba tonnatuukayo ne weegomba kutambula ng'otudde. Embeera ejja n'okutambula ng'otudde. Ekibuuzo ekyo ky'okoze kye weewalirizza n'ofuna akasenteko n'okatereka n'okanyigiriza, osobole okutambula ng'otudde, okikoledde mu budde bwo oba bye biseera. Bisobola okuba nga bye biseera naye nga si bwe budde, ng'ekyo ky'okoze okikoledde mu budde obutali bubwo. Ekitegeeza okusobola okubeezaawo kino ky'otaddewo ky'oyagala, ogenda kunyigiriza bye waalyetaaze. Tojja kusobola kugula lugoye lupya kubanga olwetaaga. Tojja kusobola kukola by'olina kukola bye weetaaga. Lwaki? Wazzeewo embeera ey'obwagazi gye watondawo egenda okunyigiriza obusobozi bwo okukola bino ebisigadde. Tokola kubanga nkoze, nange sikola kubanga wakoze, nedda. Era tetuteekwa kukola kubanga ensi eyogedde, nedda. Tuteekwa kukola nga twekakasizza nti obudde bwe tulimu bwewo bwennyini obw'okukola ekyo. Tekijja kukugasa kukolera kintu mu budde butali bubwo. Ebiseera ebisinga oba oyagala okusanyusa ekikwetoolodde n'abakwetoolodde, okukakkana onyigiriziddwa nnyo mu bwomu. Okukolera ekintu mu budde obutali bwakyo kisanyusa abo abakulaba, naye kinyigiriza ggwe aba akikoze nga si bwe budde bwo. Tuteekwa okuyiga nti wansi w'enjuba waliwo ebiseera n'obudde n'ebiro Katonda bye yagera, n'amanya nti bwe ndituuka mu 2022 ndibeera ku CBS 88.8 okukola bino kubanga bwe budde bwange. Gwe ne bw'obeera eyo ng'oyagala ng'ebiseera oli mu bibyo byebyo, naye si bwe budde bwo, buno bwe budde bwange okukola kino kye nteekwa okukola mu kiseera mwe nteekwa okukikolera okutuusa oyo eyampita mu kyo
bw'ananseeseetula ate okuntwala mu kirala kye nteekwa okukolera mu budde obwo. Tuteekwa okuyiga ebiro byaffe nga bwe batugamba nti wabeerawo ebiseera eby'okusiga n'ebiseera eby'okukungula. Oli wa ddembe okusiga mu biseera eby'okukungula, naye omuwendo gw'osasula okubeezaawo ekyo ky'osize gubeera munene. Kale omutango gw'owaayo tekukubanga weeteeseteese bulungi okusobola okukikola, so mudde ofuna omukisa nti ate abalala bwe basigira gw'oba okungula, naye okusobola okukungula abalala bwe basigira omuwendo n'omutango gw'owaayo gubeera munene. Mu kukolera ebintu mu budde bwabyo kikendeeza ku buzito bw'obulumi, ku buzito bw'omuwendo, ku buzito bw'okwewaayo kikendeeza. Naye ate tetugamba nti tokikola bw'oba olina enteekateeka gy'otaddewo. Osobola okugenda mu maaso kevu n'obanga ekyo ky'okoze si bwagazi naye bwetaavu. Ekintu kyokka kye tukkirizibwa okukolera mu budde obutali bwaffe kiteekwa okuba nga kya bwetaavu si kya bwagazi. Ne bwe kuba mulimu n'otandika wano edduuka, n'otandikawo n'eddala wali, n'oteekawo n'eddala wali, kisobola okuba nga ggwe ekyo ky'oyagala, naye ekibuuzo buli lw'oseeseetula n'ogaziya kitegeeza n'ekifuluma kigaziizibwa. Ekiseera obudde mw'okikoledde mw'ogguliddewo branch endala ey'edduuka eryo bwe budde obutuufu, newankubadde ebiseera byebyo, naye bwe budde obutuufu onoosobola okuzitambuza zombi nga zikula, n'ozibeezaawo n'abakozi baazo n'ebintu ebyo bye zitwala ne zitanyigiriza eno gye watandikira. Ekyo oteekwa kukyebuuza ng'oli wekka. Ebiseera byakubaawo, ebiseera obirina byakubaawo. Obudde bw'olina okwebuuza buno bwe bubwo. Kyava batugamba okukola ekintu ekituufu mu biseera ebituufu n'abantu abatuufu mu nkola entuufu. Ekyo kiri mu kutegeera budde bwo nti buno bwe nteekwa kaakano okukozesa. Bwe buliyita buliba tebukyadda. Kyenva mbukozesa okukola ekyo kye nteekwa okukola mu bulungi, mu kwewaayo, nga newankubadde nze ng'omuntu nsobola okusoomoozebwa nkola kino kye nteekwa okukola kubanga bwe budde. Obudde bwo buno olwaleero oteekwa kukola ki? Toyongezayo ky'oteekwa kukola kubanga ensi togirinaako buyinza ku lw'enkya. Osobola okuziba enzigi, osobola okuziba obumooli, osobola n'okuzibikira ebituli ebiri wansi w'oluggi, naye asobola okujja n'atikkulako akasolya. Byonna bye wazibye n'oba nga wazibidde bwereere. Ffe abantu tetulina buyinza yadde bw'aba takuwadde buyinza. Tolina buyinza yadde n'akatono bw'aba takuwadde buyinza. Zuukuka ove mu buliri. Bw'oba okitegedde nti buno bwe budde bwo, lekera okwongezaayo ky'oteekwa okukola. Nedda, kikaluubiriza negenda okikole. Tokitandika kyonna lumu. Naye bw'onootwala ekigere ekisooka, ebigere ebiddako binaaba byangu. Tewaliiwo biseera bituufu. Ebiseera byonna bibeera bituufu. Wabula olina kusoma budde n'omanya nti kaakano etonnye nti bino bye biseera by'okusiga, oba ebuzaabuza bubuzaabuza ono mukutula nsanja. Ekitegeeza nti mukutula nsanja guno musana. Bali abaasooka baakibala nti bw'ova mu mukutula nsanja bwe gatonnya, bwe gamala okutonnya omusana gwaka gakutula ensanja, olwo n'olyoka oyingira mu biseera eby'okugula ensigo, ne baguyita mugula nsigo ogwokusatu. Bw'ogenda obitunuulira, baatunuuliranga ebiseera n'obudde, ne bamanya nti newankubadde ebiseera weebiri mu ddaazi eddamba oba omwaka omulamba, naye buli mwezi wabaawo ekikolebwa n'ekibeerawo, ekitegeeza nti wabeerawo obudde. Baapimanga obudde okukolera ekintu ekituufu mu budde obwo obutuufu.
kyenva mbasaba bannange ebiseera byo byonna bituufu okukola ekintu ekituufu naye kikifuula ekituufu kwe kubanga okikoledde mu budde bwakyo. Toyongezaayo kyoteekwa kukola, kikole n'amaanyi go n'omutima gwo n'obwagazi bwo na buli kimu kyonna ky'olina. Mbasaba okutandika ne sabbiiti eziddako ebitabo bino naawe osobola n'amaanyi g'obuntu tugenda kuba tubateerayo paati ku paati oba ekitundu ku kitundu ku YouTube channel yaffe. John antegeezezza era nakkiriza tugenda kuba tuteekayo ekitundu buli luvannyuma lwa sabbiiti 2 oba luvannyuma lwa dimansi 2. Dimansi ye week. John, dimansi ye week. Luvannyuma lwa dimansi 2 tugenda kuba tuteekayo ekitundu mu audio. Mbasaba mwena abali e Dubai, abali e Saudi, abali e Qatar, abaana bangi nnyo abali mu kyondo kya Buwarabu abakola abagoberera enteekateeka zino. Mugambe bannammwe tugenda kuba tukiteekayo. Kale genda ku YouTube teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe kyekisinga obukulu osobole okujjukizibwa n'okufuna aka message ku simu yo nti kati bataddeyo. Genda ku YouTube teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe, ojja kuba ofuna. Tugenda kubibawa tubiteekeyo mu audio. Abali agala bwino bali munoonya kubanga ye awangaala okukira amaloboozi. Ne bwankwadde amaloboozi nago gabaawo naye bwino tasiimuuka. Kyava bagamba amagezi ne bagaba malungi nnyo tegenkanankana, bwino musiiwuufu. Lwaki ekintu kisigala mu biwandiiko. Mbeebaza okukola, mbeebaza okuteeka mu nkola, mbeebaza okugoberera, mbeebaza abantu bangi mubeera bangi ababeera ku programu eno n'abagifunyeemu. Bw'oba ogifunyeemu twebaza Katonda olw'ekyo kubanga naffe ekyo kye yatutondera okukola.